the money where we do. I wanna spend my life with you. Jaja bless no man cast. Spice Diana agudde mu bintu ate nga ekiri munange ewa Bruno K Sanyu Jerere ate nga n'omuyimbi Pallaso akoze kolabo n'Omutanzania Moite Harmonize. Ngenda kubeera nga munange nga nkutegeezako wali ngenda kubeera nga ntandika wali ate ne update ku muyimbi Pallaso munange engeri gyakoze wali n'Omutanzania oluyimba oba kolabo ku album munange okuva mu album eno eya Pallaso munange ate wali wonna we outside only you era nga munange wali lukoze wali ate ne mwana mulenzi wali Moite Harmonize okuva wali e Tanzania era nga osobola omukyekingako ku YouTube channel ye ate ekintu n'osobola okubanga okikwasaganya bulungi nnyo okamala naye ng'eside yo nga nfuddeyo munange ate kankutegeezeko wali ate essanyu eriri wali ate ewa Bruno K era nga muwala we wali ku ssomero babadde bamutikidde munange okuva ate mu nasale okutuuka mu primary muganda wange gwe alaba Jaminanti Yugi era nga bulaba akatambyako munange muwala wa Bruno K era nga w'omulaba awo naye nga bwe kityo akatambi kano katwedinze nnyo wali okamala ku mikutu egy'enjawulo ku Bruno K wali wonna wonna kakati eside yo nga nfuddeyo munange kanjagale nkutegeezeko wali munange ate ku Spice Diana era nga bwagudde mu bintu munange wali company emu giyite wali business ate eyamanyi nnyo Modern Tiles Spice Diana agigaseeko ku ziddiiro munange ate Spice Diana zaalina n'amakampuni ag'enjawulo era nga munange agasseeko Modern Tiles wali munange era nga kati Spice Diana y'omu munange nga afunye deal eno wali kuba Modern Tiles era nga bamusupportinze wali ate ne mu kivulu kye ekigenda okubeera wate wali mu January era nga munange babukinze tables kosa ate ne tickets ate wali wonna muganda wange alaba Jaminanti Yugi kakati no bwe kityo ate munange ate bwe kitambudde ku Spice Diana era eside yo ku update zino bwe zite munange ate bwe kikwasaganyizza ngenda kubeera nga nkomawo ate nezi update ndala make sure nti no osubscribinga obeera nga tonaba bwe kiti